Mweba guys tukirize tugane Alien Skin yes aina kyataddeko ku music industry mukabanga akatono kamaze ono akoze ebintu ebikolebwa ba legendaries ono akoze ebintu ebikolebwa abo betulowooza nti bayinamu ebiseera ebisinga okuyamba tekyetagisa kubanga munange olina obukadde 10 olina obukadde 10 Alien Skin byonna byakoze abigabye okusinziira kwa akatono kayina era nakagabanako nabala Alien Skin wogenda mu makage oyinza ogamba eri orphanage home ono abeera n'abantu era ayagala nnyo okuyamba abantu abamuli okumpi ku ssaawa eno waliyo video etambula era nga Alien Skin yakute akakadde kalamba n'akakwasa bambi omukyala Evelyn Lagu fena tukimanyi bulungi nti Evelyn Lagu y'omu ku bayimbi abatobye ne music industry oluvannyuma lw'ono okulumbibwa obulwadde obw'ensigo era nga ono kyali kimwetaagisa okuba nga munange afuna transplant era nga abayimbi bangi bazze bamubeereddewo n'ate nga bangi tubalabye nga tebeefiirayo beesuulirayo gwa nagamba Alien Skin yakute akakadde kalamba n'akamuwa ekintu kyosuubira nti ekintu ekyo kyandibadde kikolebwa omuyimbi aludde mu industry era nga agimazemu akabanga akozemu akasente akawerako wabula kyewuunyisa ati Alien Skin eyakajja wano juzi ate yakola ebintu ebifaanako weebityo kale nyizo gamba respect for Alien Skin. Nyongera okujjukiza gwe mukwano gwange nti oli ku Kika Media ensibuko y'amawulire. Fena tukimanyi bulungi nti yes kireva gye agenda kubanga ateeka ekivulu kye. Wabula abantu bangi bavuddeyo nga bagamba ekintu kibuzeemu. Bangi bali basuubira nti ekivulu kino kigenda kubeera ne aipu nga bwe twalaba eya Alien Skin. Neffe tukimanyi bulungi nti ekivulu kya Alien Skin munnange kyaliko amafuta ag'enjawulo. First and foremost kwaliko MP ezakubibwa Alien Skin kw'ossa n'ebikonde n'ensambagere. Secondary ekivulu kya Alien Skin kyalimu public sympathy. Thirdly ekivulu kya Alien Skin kyalimu amaanyi okuva eri bakadaama abali ebweru bano nga nabo balimu mu kintu kino. Oyinza okugamba nti omukulu ono kireva gye oba osanga TikTok tagikozesezza bulungi. Ffenna tukimanyi bulungi nti ssaawa eno munnange TV stations ne radio station tezisobola kubanga ziyamba musajja mukulu no kireva gyo kubanga zitambuza ekivulu kye olw'ensonga ono alina akakwate ku Alien Skin ate ffenna tukimanyi nti media ezisinga ez'enjawulo ziina akakuku ku Alien Skin so in fact tezisobola kubanga zimuyamba. Bajjo gwategese kireva gye muganda wange yongeramu amaanyi bajjaja bandaga biwobe na miranga ekivulu mukyongeremu amaanyi kubanda bakisembedde mukyongeremu amaanyi energy teriiwo ya kivulu kya kireva gye tiketi abantu tebaguze ndoza mwali musubira nti bijja kubeera nga bya Alien Skin jukira Alien Skin ekyamuyamba in fact n'okuteekekawo shomu akitegera nti byali bya palaso ya kumukuba mpi naye kati kireva gye kamiliyoni gwe wataakubye oluyi nti tugende tubalagireko obwerere mutekemu nnyo amaanyi naye nze ndaba ekivulu kyandigaana tetukikuba kuba olwedde kisembedde wabula omwana mumwongeremu amaanyi ekivulu kyandirema. Wabula yadde byonna byogeddwa kireva gye avuddeyo n'ategeeza nti ebya Katonda bya Katonda ebya Kaisali bya Kaisali tagenda kubanga akaka. Ffenna tukimanyi bulungi musajja mukono yavayo n'atugamba nti yagendako mu ddogo olwa ETA eyasooka yagenda n'akwatako mu nsaasi wabula ekiseera kyatuuka ng'ebintu bitabuse era bw'atyo n'abyesonyiwa kakati ebintu yabikwasa Katonda. Wabula ono agamba yeetegese okubanga agenda bakuba omuziki guli gwennyini ogwalagirwa era musaleko ng'ennaku z'omwezi ziri munyumirwe bulungi endongo tetwagala ogera bakuba endongo essali likomawo mu Uganda liggulawo ennaku z'omwezi nga nnya wano
ejina kuba live ejina kuba lukoba ku lukoba tuzze wano sound neunza yatuuse dda kinaba kyakabi sound yakedde dda yagalanga badde emmotoka ekere ku makya sound bebere ng'eyigirawo ate enkya ku testinga nga luliya show balina obbalaka mu lihaso zibadde zitya lihaso zibadde nnungi era nga tubisunga bwesu bannayuganda bagamba ekintu kibuzeemu vibe ku social media kiki kibuzeemu vibe ebintu byayiso saagala bikaka naye ng'ekisinga obukutu tukoze ogwaffe ng'abategesi n'omuyimba ga clever je on top tebadde kwebaka kukola live kukola rehearsals ez'amazina ez'emizannyo. Of course eyo nga nkujja mukwano gwange emabegakaawo gavumenti yavaayo negamba amanda tekyali era byalinga ebyokusaaga naye wetwogerera munange amanda go ebbeeyi erinyidde ddala emmotoka ezaali ziyingiza amanda tekyali mmotoka zikkirizibwa kubanga zireeta amanda mu ggwanga Uganda era abantu babagamba batandika okubanga munange bagula gaasi buli muntu olina okubanga ogula gaasi omukozese lwampaka awona mukwano gwange wenkubuuliza gulowooza gavumenti eri fair eri omuntu wa wansi because tukimanyi bulungi nti oluusi ne sente zibula n'olukumi olwakakomando awona ogenda funa sente ezigula gaasi nga tonnafuna sente zigula mmere ekyo nawe kyebuuze naye nga abantu si basanyufu engeri gavumenti gyekuttemu ekintu kino ekyamanda olw'ensonga omuntu abadde asobola okukwata nusu lukumi n'agula amanda n'afumbako byasobodde ate n'afissaako ne kuzaakamiza naye nga kati ku sayidi y'abakyala ekintu kino tekibakoze bulungi ddala. Omunaku abonyebonye ne gavumenti ye Uganda mubadde mukimanyi nti amanda Uganda bagaweze baagala buli muntu atandike kukozesa gaasi era emmotoka ezibadde ziyingiza amanda baziganye okuddamu oyingiza amanda babawedde wiiki egi nga buli muntu aguze gaasi naye kyesimanyi oba gavumenti mugenda oteesa ebiteeso bino oba byanjula eri abantu nga mumaze bisengejja oba muteesa mutamidde oba nammwe mukozesa ku njaga kinneebuuza kuba omuntu wa Uganda abula olukumi oluli ekikomando afune sente zigula gaasi nga n'olukumi lwennyini olubadde lugula amanda waliwo abadde taluyina essaawa zino mugaweze abaavu abatasobola kugula gaasi bagenda lyawa mpulira nga njagala neegaana ensi yaffe singa sibadde muddugavu neŋŋamba nti siri mu Uganda kuba mutama naddala munyigiriza nnyo abantu abeewansi kati ffe olwo abatasobola kugula gaasi. Everyone can sing your music. You're as talented as anyone in the room. That is why everybody can sing your music. Katinze. Some music they can't sing because I'm more talented than anyone in the world. In the room. Buterevu mukwano gwange nekujjukiza nti obadde kujika media ensibuko ya mawulire gwatanaba kubanga subscribinga genda maaso subscribing liking commenting tusobola okubanga mnange tutambula ffenna nsaba mukama Katonda abankumire mweraba.